abawagizi ba NUP abawagira Kyagulanyi Robert Ssentamu abagenda ebweru w'eggwanga bakadaama abapakasi nammwe abakomyewo South Africa mwalabye NRM yawangudde mu kalulu k'obwa chairman ng'ate abantu basimba mu mugongo nga mulimu mulayini ze NRM nga mulimu n'abaana abavubuka abato bewandirooza nti bannuupu kitegeeza Museveni tagenda vaawo leero ne NRM ekyaliwo omubi atavudde waka anaaza omulungi emabega mweyambisa opportunities entono eziriwo wano abakomyewo South Africa mudde gye babazaala temusikirizibwa okudda mu Kampala taliimu kalungi abantu b'omu Kampala bakolerera landiroodi bakolerera mmere tebafissaako ng'ate omuntu w'omukyalo alima sizoni y'ebijanjaalo n'alima ebinyeebwa n'alima kasooli n'alima ennyaanya n'alima vanira n'alima emmwanyi mu mwaka gwonna emmwanyi ne bwe zitabaako bbeeyi n'alinda kasooli ne bwagaana n'akwasa ebijanjaalo oba ennyaanya ng'ate alina n'amatooke g'atunda abayinamu ku busente mugule ettaka mindset y'okusenguka okudda mu kibuga olw'okuba olaba abali mu kibuga balina amasimu ne TV olw'okuba bali mu kibuga balina busofa mu nju zaabwe nga balina ennyumba empeyinting bazina bakola ku TikTok abavubuka ne muleka ebyalo ne mujja mu kibuga ne mugamba n'ogamba ettaka baali babbako temugenda kukulaakulana kubanga mugenda kukosa ekigambo kye bayita agriculture the backbone of Uganda bw'oyogera ku agriculture ng'abantu bagamba ebirime byagwa ebbeeyi oyo agamba nti ebirime byagwa ebbeeyi kasooli agula ssente mmeka leero emmwanyi za kase zigula ssente mmeka vanira agula ssente mmeka abantu balina ebikwata emitwe gyabwe naye n'abagenzi ebweru bakadaama bakkiriza nti tewali kirungi kibaddeyo gavumenti etaddewo enkola eyamba ku bantu bano abasajja abali mu gavumenti bannambooze abali mu opposition n'abali mu gavumenti bakyagulanyi bannambooze ba Lukwago bamuwanga Kivumbi Bassennyonyi bayina faamu kyovola Masaka Road abeera bize nnyo ku weekend abantu baddayo ewaabwe mu mafaamu gaabwe tebabibalaga ne bajja babagamba gavumenti mbi era okusinzira kwa lipooti omusajja gy'alina special presidential advisor senior presidential advisor ku nsonga z'ebyobulimi ne value addition omwami Kisanja eraga nti n'abamu be babba ssente za gavumenti n'ebintu gavumenti byegabira abantu ng'emmwanyi ng'enkoko ng'embuzi n'embizzi ne babitwala ku mafaamu gaabwe kyova olaba balwanyisa Mr. Balamu bamanyi Mr. Balamu bw'anajja ku gulawundi agenda ssanga nga babbi bannayuganda tulina obugagga one we have human resource era walaba Uganda yagala tunda bakozi na mu nsi ndala ba professionals tulina abasajja abayivu nga Hilary Kisanja President Museveni bataddewo okuyamba abavubuka basobole okwejjambwavu n'okubiriza abantu bongera okulima wano Katikkiro yakuba omulanga gw'emmwanyi terimba era emmwanyi olwaleero yeeyongeddeko obungi ne Hilary Kisanja mu doketi yakugamba nti abavubuka mutuule abagenze ebweru mugendeeyo ewala mugule ettaka mulime mulunde muve mu Kampala taliimu kalungi n'akamu bonna ababawaga ba Lukwago bali luzira bakwate kati gwe kadaama ovudde ebweru oguze olupoloti kyokka ssente z'oguzeemu opoloti n'oluyumba lw'ozimbi olina mwana wa buwala wandibadde ogulamu yekayo ettaka eruweero Kisanja n'akuyambako okulima one twogera ne balitaniizi abaakadda era Hilary Kisanja oyo namulaba ejjo ng'atongoza associate balina ekibiina kyabwe ekibagatta balitani okubabudaabuda okubalaga ekyokukola kubanga ensi ebadde yabalema nammwe abagenze ebweru Dubai ne mukoma mujja kuba banoonyi baabubuddamu mu ggwanga lyammwe bwe mutaafune bantu babayambako Hilary Kisanja nja kumuleeta wano twogeremu abayambe ku bintu bya value addition and agri business bwe tugenda mu agri business si kulunda kabizi koowe emmere saa mwenda ogw'emisana oddamu enkya ku ssaawa 5 twogera ku bulimi n'obulunzi obuvaamu ssente n'ebyokulya Hilary Kisanja okyali wange mukooneramu nnyo